Sparks 256 amanya ganze Trace. Mwe bale kubanga mutwekomidde ko mwe bale liking mwe bale commenting mwe bale subscribing twebaza nnyo twebaza ebyesuso naye ng'onakola leero ku Celebrity Patrol tambudde katambudde ne Gali Red Rosemary na Lukwago wano kaka Sparks 256 baffe mu abasinga kyomukola ky'amaanyi nyongera okujjukiza aba sponsors baffe abateka mu ssente n'abatulabisa obulungi bwe tuti amatota bwe naffe aba high level tour and travel agency bagamba tambula naffe nga wowulidde they deal in traveling woba olina gyoyagala okgenda olina gwoyagala okwana gwoyagala okuproposinga ng'oli oyagala osooka omutwale mu camping site aba high level and tour and travel agency bakimala tulina trip ejjinja gye tuvudde ebbanga nga twogerako eyengedde nga November 26 mpaka 27 tusookerawo ejjinja ate ne tusala mu busazi mpaka Captura. There are many activities waliyo sebei dancing waliyo kisoga dancing kwegamba woba uli nti abasoga ate mwandibadde mwetalira ebintu ebika bineno abantu balina okuba nti okubira okumanya more information about this trip okubira abanaffe aba high level tour and travel agency enamba eyitawo wansi osobola okuba nti otegeera ku bisingawo ate baba Tales Lounge wano ku Bukota Kisas Road kumpi n'ekirabo complex ewali 400 mwena abamanyi 400 we wali Tales Lounge obeera otuuse bulungi oyagala kola birthday party oyagala kola reception ya wedding oyagala kola kintu kyonna ky'oyagala surprising amwagalwawo oyagala proposing nga wetaaga ekifo kyogera proposingiramu ekifo kisirifu ekifo kuliko bar kuliko washing bay ogize n'emmotoka oyagala bajoze wekwata aba Tales Lounge ku Kisas Road kumpi n'ekirabo complex. And yes, every Thursday babeera ne live band buli lwakuna leeta omwana w'abandi mulimu abaana bataagala kugenda mu club omuleeteko wano ku Tales Lounge babeera ne live band kula kyakunywakyo tuura nyumira bye tugenda okuba nga twogerako mu Celebrity Patrol tulinamu amazaalibwa g'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda His Excellency Yawe Museveni ng'aweza emyaka 78 nandiganda egy'obutunda ekiba kiweebula Obuganda naye nga tulinamu n'ebivulu ebibaddewo tugenda kuba nga tubyogerako ssaako n'ebyo ebijja abayimbi bali mu kufulumya ennyimba bali mu kufulumya albums lwa nsonga ya bivulu abamu twabagamba nti baagala okutegeka ebivulu naye muzika akyabulaabulamu kano omukulu Eddy Yawe yafuuse Eddy basajja baagala ow'ekibatu ebyo n'ebirala tugenda batubikutuusako wano kyolina okukola tokoba mu kkubo laba vidiyo eno mpaka gyeggwerayo oleme kuba nti osobwa ebyakabiri mukimanyi nti wetuyingira omwezi gwa September tuba ne birthday bbiri ennene ng'oggyeko eya First Lady Bebe tuba ne birthday endala ey'omwana w'abantu omwana omuto Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga amatota oli Bebe omwana ono nga yakuziza emyaka 78 years musajja Munnayuganda munnabyabufuzi era munnamagye eyawummula ye president wa Uganda ow'omwenda yazaalibwa nga September 15 1944 muzaale w'entuŋŋamu President Museveni musajja muzadde ayina abaana era ayina n'abazzukulu n'omukyala Janet Kataha Museveni gwe yawasa mu 1973 taata we ye yali Amos Kaguta ate nga maama we ye yali Estelle Kokundeka yazaalibwa ne banne abalala batano. President Museveni yasomera mu Kyamate Elementary School, Mbalala High School ne Ntare School. Ate university yagisomera mu Dar es Salaam e Tanzania. Yasoma ebyobufuzi ne economics ku degree level. Abamu ku be yasoma nabo mulimu ne Mulwanya Mulisemwogerere eyali Katikkiro owa Buganda. Bingi byakoze era bingi ebijjukirwa okuviira ddala ng'alwanirira Uganda okuginunula okuva mu mikono gy'abannakyemalira mu myaka egy'olukumi-1980 okutuuka mu 1986. Ate era bwe yakwata enkasi okukulembera Uganda bingi ebizze bikyuka mu kisaawe eky'ebyobulamu. Amalwaliro agawerera ddala mu bitundu ebyenjawulo gazimbiddwa okuviira ddala ku mitendera egy'emiruka okutuukira ddala ku disitulikiti waggulu. Naago agasindikibwamu abalala babeera balemeddwa mu bitundu gye bavudde nago gazimbiddwa. Enguudo nazo mpola mpola zizze zikyuka.
okusobola okutereeza ebyentambula mu ggwanga. Ebyokwerinda nabyo bwe byali si bwe biri bizze bikyuka. Poliisi n'amagye abaali balabibwa abantu ne badduka kati babeera mu bantu era boogera nabo kyere. Enkolagana ya Uganda ng'eggwanga n'amawanga amalala okuviira ddala ku ago agali ku muliraano nayo agikozeeko. Ebyenjigiriza nabyo azaabikolako amasomero we gali ag'obwereere ku yunivasite eriyo enkola eya government sponsorship so nga n'ababeera tebawezezza bubonero obwo nabwo waliwo enkola ebawola ssente ne basobola okusoma ku yunivasite. Bonna basome mu secondary ne primary nabyo byassibwawo okulaba nga bannayuganda bafuna okuyigirizibwa okwetaagisa. Enkola y'okusomesa abaana abawala n'abavubuka ebyemikono nayo yagendererwamu kuyamba baana abo okubaako bye bakola batambuze obulamu wadde nga babeera tebaasoma kugenda wala. President Museveni leero ng'akuza amazaalibwa ge kinajjukirwa nti mu 1996 yawangula okulonda okwategekebwa. Yaddamu n'awangula mu 2001 ne mu 2006 mu 2011 ne mu 2016 era yaddamu n'awangula so nga ate ne mu 2021 yaddamu n'awangula ekifo kyalimu eky'obukulembeze obw'eggwanga. Bingi ebimukwatako bye twandyagadde okwogerako olwaleero ng'akuza amazaalibwa ge naye munnange tetusobola kubimalayo wabula tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Nammwe bannayuganda mwenna abaazaalibwa naye tubayozayoza okutuuka ku mazaalibwa gammwe. Mukama Katonda abawangaazi. Eyo bya baby wa September wetuba twogera ku ba September babies. President waffe Yawe Museveni aliko afuga to blow many more candles nga afuga gwanga nenga paka message okuva ewa mami Janet wakalabya koze Saha ekwatu akalinze kaluddewo omukulu babi first lady weka mocha aba yakatutereddeyo dda usawo omukago ogwekyo eziko naye papa nitwagezo omanyine love 40 ne 70 wekaddiwe obuntu omu bugenda bugwa eka sabe yagala bachawanga de bachaliwo naye tekijja okuba nti president ye first lady tekanyongere yawana abatulaba story ya Eddy Yawe omukulu Eddy Yawe umutegera bulungi nnyo gira tukigale nani atama Eddy Yawe tekikyali kyakugala mubakyagulanyi family kyakugula batugaba bakyagulanyi family ye muyimbi owaddala waliwo omwana muwala awangalirwa of course outside countries yavuddeyo nga claiminga nti alina byabanja omukulu Eddy Yawe nti bakola oluyimba wamu ng'ali eri gyali ebweru kati bwe bogerezeganya ne batuka ne kunzikiriziganya ne bafuna oluyimba nti mwana muwala ono nga yasinga oteekamu ssente ng'ateekamu eza audio bwatyo n'ayongeramu n'eza video naye kale naye tokuba nnyo sente yekikazi esigala eruma wadde mba njagala nnyo to become someone naye temukitwala ate nga advantage because nti upcoming wama mbadde nkyabagamba omwana ono ng'ateekamu buli kimu nga investinga everything nga obeera ne passion ey'ekintu ky'oba oyagala. Eddy Yawe ng'awuliriza oluyimba luno nga lumaze okukolebwa ng'amugamba nti lubulaabulamu omanyi Uganda tulibulamu nti Uganda yeyina ba producer abakabi nti eri gye baalukolera dubulamu n'asuggestinga nti mwana muwala alinnye ennyonyi akole eno alinnye mu ggwanga Uganda baluddemu oluyimba eyo simanya testing signal biki mu luyimba mwana muwala era n'alinya nateekamu ezze n'akomawo ne baddamu buli kimu ate era nga tekyawukanye ku kye twatandikiddeko nti era nga yakola ki yafukirira yateekamu ssente nga Eddy Yawe tateekamu yadde n'ekikumi na ddoboozi ya buli omu n'alinya mwana muwala ye n'addayo ng'alinze oluyimba luno lutandika okulayingibwa nga bwe yamusuubiza mbuno ng'era Eddy asaba ekibatu atega ekibatu bw'aba ng'ava eri mu west aba agenda kufuuka asaba Eddy bw'aba wa central aba agenda kufuuka basajja baagala. Amanya gange bantu Sumaya Shibanga era ekindeese wano kubanga mpulira amused. Nasisinkana mwami we 2017 Copenhagen e Denmark. Nansinkana n'angamba nti ayagala kumpa kolabo waliwo ya introducinga yo Samunoonya okitegeera wayitawo omwaka gumu nga amusindikira luyimba
nga ajja nga tugenda mu studio wa Ismas Pro Amsterdam nga nsasula studio sasula byetwanywa buli kimu. Even I did contribute in the columns okitegeera ne tukola olimba lwe bayita akaloosa lumaze nangamba ngule tiketi nzire Uganda tuluddemu we yali ali wano ne tukola video nze napangisa zilenzi buli kimu nze nasasula yatukwata video buli kimu emmotoka yatutambuza buli kimu. I used my money to contribute in the song okitegeera bwe amala nangamba nzije Uganda nengula tiketi yange nenzija oluyimba ne tuluddamu olwokubiri audio ne video kati mbandi wano mbandi wano ndaba oluyimba yalufulumya okitegeera n'omuwala omulala kyokka n'oluyimba lwafulumiza lwe lwennyini ebitundu bye yayimbye just ekyusizaamu bukyusa katono omuwala bye yayimbye naye nga chorus yemu. Even the backups of my voices are still in the song. Naye byonna bikolerwa wansonga nagaana okutuukiriza ekyo kye yali ayagala. Buli kadde we yajjanga nga nkubira amasimu ag'okwagala okunkozesa okitegeera nze nembeera nga mugamba munange nze si bwe ndi bwe ntyo bwe mbanga ompa luyimba kunkozesa then luyimba lw'olukole ki lule. It's not the first time lwakuba aba artists ba wano okuli Karo Nantongo ne Mata Mukisa they have never come out okwogera ebintu about to say nedda baali boogera naye nga kale kyebagamba kyomukulu yali atema oba batya kuba benzo banyigira nedda wali okwagala n'ogamba kino kibadde wakati wange n'omukulu kamulekera akatibwa akatono kalina mu bantu naye omanyi nti Karo yali she was about to say it Eddy Yawe yasalawo oteeka Rachel Namiro kuki ku luno oluyimba lwabwe lwa Kigali Rachel najja n'omwana n'atweyambulira Namira alabika kati okalo okuvayo n'agamba nina ensonga lwaki sitemba na Eddy Yawe saagala ontaanuule n'abyasigaza ne yali munyiivu ng'ayagala byogera maaso oluyimba ye baaluteekako straight ku YouTube awo ne twebuuza oluyimba olubadde lukola obulungi ate lubadde ki naye ng'aganya owaayo ekiba tuwulira eno story tetulisala kigambo otuwulira story yo n'omuwala muva Bulaaya omusama tetwagala kulowooza naye tuyinza oku-estimate nga is it the same issue beera n'emirundi esatu once it's a coincidence second time third time no kirowooze naye nga mukyala wa Mr. Eddy Yawe tukutumiddeko nnyo obufuuze obanga tweyongeddeyo njagala obeera nga mbagamba ye Mata Mukisa alina oluyimba olupya naye luyina obbanga luyimba kuba posti zaalumye dda ku social media zaabwe bazabaza akwata kubanga anyiridde ye yakalasalire bazabaza anyirira muleke bulesi Mata Mukisa tugamba mbu naye wamututte kuba abayimbi abasinga bagenda babatwala muterekedde bani naye nga ye tulaba balina posti gye balina eno tulaba eye contact okitegeera ate batugoba oyagala omuntu abeerako eye contact naye fe abamu tulowooza luyimba but if it's a song it will come out saawa yonna naye tulowooza luyimba basobola obbanga luyimba naye nga oluyimba olwo lwajjiddemu kalaavu nga kasose beera kalaavu ne basala obakolemu oluyimba we mwakisala ku Jasmine ne fit kale mugamba defilement naye Jasmine kyekituufu yali adifiringa naye nga jakwetonanga omukulu yibula tekoogedde kyamanyi nyawo naye nga kyekituufu bazabaza ne Mata Mukisa wamma Mata Mukisa saba bamubuuziza n'agamba mbu bazabaza you're the only man I'm seeing simanyi siri muyimbi naye ye yakayimbyewo mbu ye musajja yekka gw'alaba omulungi ye bazabaza ayina show ekireka ku Victoria Club babi mujje mu muwagi nga ku nnyimba eziri okufulumizibwa nga bwagambye nti balekere bafani kibali okukolako abayimbi abasinga they're releasing new music new album kwe kuli Waikibenda ne Fitsonaika oluyimba lwali luyitibwa Teacher na oluyimba lwe bayita Walungiwa luliko lwatuuliddwako bakuyita kutuulibwako tulibwamu Bruno Kesa kone Wizo Manizo omutomezi w'abantu Douglas Mayanja abazachama wachona it is what it is twasalenda nga twina ne nyege ogamba lwa daddy yo epazo oli wacho mateka it's a new song bane mutuwagire omukuru ono alina n'oluyimba olulala producer Bebe luyimba ki nyege mupya boss lady kati yataddeko n'olwa nyege daddy yadde tusaba batuwagire nga wasooka daddy we nga yasooka n'avumirira amapiano instrument yanyize bunyizi misali nakyo kimunyiza artist
artist tuyiga okweyagaliza yanyiiza bunyiizi nedda tanyiize ku nsonga omukulu yasooka okubanyiigira yanyiiga asooka kunyiiga omuntu wanyiiga nawe ng'onyiiga yavayo n'avuma ennyimba z'aba Bitabuse. He was just saying okay yagamba nti amapiano it's not an instrument to be done in Uganda oba abayimbi ba Uganda okuda it's not for Ugandans but kirekera aba South Africa. Yamuntu yomu Mr. Lee is proclaiming that I know nyege roku in amapiano instruments. Eya Bebe cool. Bebe omwana n'avaayo n'atugamba mwe basabo bagagamo yabawadde offer si yabasabo bagagamo yabawadde offer ate temuli bagagamo mwagala kwegana n'erinnya mwe basabo bagagamo oba yagambye kapate mukawulira oba temugitwala tatumanyira bulijjo yatuwandikira dda nti temuwandiika mwana rasta totumanyira tulina abatuwandiikira mwakiriza dda nti ate tubwereere free of charge sigamba nti yabagaye mujje mu musoso free of charge tetujja fe tuli banene big is big size anti kati amapiano naye abaana abato tukimala mbadde nkerabidde Nina Rose featuring amanyaka gamba ko izo kanguyira featuring Pinky bayina Pinky nagenda agira mpola amanya agenda awamvuwa kati wuno tukimala oluyimba lugenda fulma this Friday enyimba zo nyingi abayimbi bali very serious bali very active mu studio tetumanyi kyabatuseeko naye nga we are waiting for the good musicians. What do you expect? Ngale tunabagenda wala olimba lw'ennyama oluliko embiranye wakati wa Victor Kamenyo njagano muita Victor Rose naye lwakubanga ennyimba ya njawulo. Victor Kamenyo proclaiming anti gravity omutujju yabba wakawe omuzungu kyayita plagiarism. Yes. Some of us were not surprised cause kuva dabayina embiranye omukubbo both of them they don't like each other sijja gamba omukubbo kati nekana akantu mwalishi mweberako obukuukulu nga mwena mukola ekintu kyekimu why agamba yabba wakawe sources bagamba nti ngoma yefaanagana n'engoma zifaanagananga people are using amapiano wanene buli wamu south west eastern north east. It's just that Kamenyo doesn't want to believe and to accept that gravity is ahead of him and he's going Victor Kamenyo Osulaba bulungi what you're doing what ugambe we are doing plagiarism what you're doing you're helping us to push that to simbudde show kino kyali okukola Kamenyo wadde omuntu ogamba teto mwagayizale okujjako nga mutulimba nti waliwo abamu abatugamba nti Bobi Wine n'omukulu bakulu ne big size balina gye bamiitirira ne batubuzaabuza okujjako nawe kyogezaako okutugamba nti omukulu mukwatagana era ensonga eno wasazawo gireeta ng'omukulu alina ekivulu omuyitire ku bantu abamu tugenda kukwatibwa bambi gravity waffe lwaki bamuwaayiriza okuba tugenda mu kivulu nga tetwandi naye nga kyekituufu Kamenyo kyonna kyotugamba kitugambe naye nga ennyama ekola lwali lwa nnaku 3 naye nga lulina 53k view bweyogera bwoti okutusimbula kugobya yes Tracy bweyogera bwoti okutusimbudde tulabye abayimbi bangi nga bavuddeyo Chosen Becky Bitabuse nga balina engeri gye batukungamu ogenda kutusimbudde show okitegeera Bitabuse naye yennyini Bitabuse the smallest rapper is big right now golo atakyongerako omusajja atu namulabye nga munakuwavu we bayogedde ku nsonga eyo naye nga ne Chosen Becky yavuzeyo n'atugamba ennyama mweri eddoboozi okitegeera kale abayimbi bangi bavuddeyo nga batukunganga we twalaba ku show ya Fix America people were like let's support Fix people were like let's support Telunaggwa people are like let us support Gravity omutujju tulaba nti abayimbi kati they are now supporting each other nnyo okusinga wekyali before nga oba ne show muganda wange bogenda oyimba nabo be babeera ku show nga tebirimu fana nga I'm not going to sing but let me go support my fellow artists ennaku zino ne ba Curtain Raiser abatabaddeko babeerako ate ne baweebwa opportunity who is a Curtain Raiser bangi ani omuntu ayimba before the main artist mbale manyaga Juliana na Rema ate abo bawetamu yaabwe naye kino kyatandikirwa eri ku Spice Diana we yali alina EP ye kwe twasooka n'olabira Juliana Kanyomozi ng'ali supportive ne Shiba Kalungi ate nga batugamba nga Shiba Kalungi and Spice Diana they don't see eye to eye
naye ku luno olunaku twalaba nga yajja ne behaginga ne tugamba mama what is happening kabefonga kalisa n'omukulu gye yaviira n'atuterayo ka posti ka Twitter nanti omukulu omukyala w'omukulu Babi Ntungo naba naterayo ka tweet okulaga nti baali bagenda kusupportinga Fit for Maker and Future for Maker. This is a difference ku shows ezijja happening until there is something that you don't expect naye ne kibagwako ku Juliana batuletera Sweet Kid as a surprise thing, surprise artist. Ku Fit for Maker ne batuletera Bobby Wine, like it was really something different or something special, something that made the show special. Kubanga obviously ebivulu omuntu ajagamba ki ekintu ala mu president yatambula ne first lady plus first kati gwe omuntu ayinza okubeera ngo gamba ki ekintu ala mu kivulu nakava mu kyafiki nakava ku nkyagundi. There is something different in the kyentandisa okunoticing until there is always something different kyobatomanyiko but it happens. Kuwinirwa gye batuletedde ani batukubira fireworks. Yes. Kuruno mwatuyina. We didn't really naye twatawanwaji When bagita Swanzi oba Swans. Kyonna kye kirazunga you can pronounce it. The way you pronounce it. Yeah, omukulu yebaza bakulu ba Swans okutegeka muwala we. Naye nga okimanyi nti guno omwezi gwennyini tukyalina David Olutalo. Did you see how Shiba was enjoying this? Yawa, is it Viboyo? Yanamugamba bananga women, ayagamba females are leading, yananga msanyufu, na mwakahaga banenga olabira ddala she's happy. She's happy just katusubire nti she's not faking. Amanyi abagamba mumuletere ka faking tester device. Obaya detector. Detonator. Abalaba ba faking, she wasn't faking this. We are not sure if she was faking. No, she's not faking. She has been on different shows. Mubalaba mutya kibabuza mubalaba mutya ba faking. That way she was happy because ainengeri je yabukira Viboyo nene Rema ne yali musanyufu. Rema yali musanyufu kwa yali amanyi obugere bagenda buniganga zeyo ne Evelyn Namlondo handbag ne tulaba ne Juliana Kanyomozi abamwogerera ebintu mbuta supporting I hope you saw this just after us saying that you don't support that's when you come out and start before nga tebana mwogerera nti ta supporting before it was after Spice Diana's EP nga avudde nakuba nti obuntu obutinite we were talking about posting be there in person post the way people are doing it right now. Oliakola post agambe jango supporting the graphic jango supporting the video. Abantu bayina ngere mukwano. Je babikola mu separately. Juliana bada chali mwe yembere yo. Bebe kuli ya posting na ate senga yajja kufika ate shandi badde marvelous. Combination yandi badde kawa. Bandi chiko wabula yandize ne kiddamu nga chali ku ya Kenzo. They were both present. Nayenga by the way twalabako Juliana nga atuzawo nino ajinga mugamba thank you we love you. Okay, it was so emotional but temutusa nnyo namwanji mwe yagwira ku shendala yali mbalara oba yali basiteji wini nwajazi towa checho bolabanga bodi ekaddiye lwaki togikyusa omanyi artist agenda kujja mu Butu oba agenda kujira mu Kakondo gwe notegeka concert ngomanyi atoleeta fire Bebe. Finally Winnie Nwaji told us that she's the thing. Yes, my boyfriend. Netwalabyeko someone ng'amuwa ebimuli ku stage. Is he the boyfriend? Ate okusala ekigambo mbola ne Nwaji ayina amukaabi. Love is love girabe dduka. Wala munanga ayina amukaabi. Bivula bijja maaso nga twongera okubakoola to come support the Ugandan artist Twina Farida Nakaziwe Greater Masaka ku Cricket Oval yafuusa oba kitegera na kitegera. Bruno's friend? Yeah, Bruno K's friend. Ba in-laws mwenna abagala Farida Nakaziwe to nafa along the Bruno. Yes. Come support Farida Nakaziwe. Tuyina David Olutalo Tina. This very man. Spice Diana wa January 23rd 23rd January Spice Diana tuyina ne Gwanga Muje Chameleone mu February tuyina ne Wike Benda mu March tuyina nga tetunagenda mu myaka mipya nga tunagenda mu mwaka mupya tulina Sheba Karungi Serena Hotel this very month. Ne Jasmine ina damokera Jasmine is posting asijiraba yafunamu something. Jasmine yali ategese ku Serena tuyina Kenzo first mujja support Rema Tata Malo ne
Nawasibe yatugambye nawasibe mu supporting kitegera bayida ne ba DJ bazemo Flix and Roger ba announcing ye no tabogera ne DJ Shiru naye announcing November ensonga lwaki nyegenyege yali egenda kugaanibwa mu ggwanga Uganda newankubadde abasinga muvayo ne mugamba Uganda nti ekivulu kyekisinga okukola sente mu Uganda kyekisinga okukola sente mu Uganda obviously era yensonga ezimu ku lwaki kyakkirizibwa kubanga kiri mu kuleeta sente nyingi nnyo bantu bangi bali babukinze visa zaabwe nga tebasobola kukansolinga abalala ne bagamba nti mwabeerayo emizezeze emibibibi naye obviously gibaayo tetwagala kwegiragira ate engeri gye mugenda ku falls bambi munywe mpolampola drink and control kuba mugenda gwa mu mazzi tutandika onoonya emirambo nga tetugitegeera twagala ate enjoyment evemu ogwakakoza twagula mankuba yalina ssente ojja kuva mu mazzi ng'oli mwavu tuleme kulaba ofiireeyo ate ofuuka ebizimu egigenda tutawagenda ofuna embuto ze muteyagalidde mutandika okabira minisita Nabbanja yakikiriza ekivulu naye tajja kulabira abaana batalinaako tukole let us congratulate them in advance abagenda okufuna embuto era happy mothers day abamuyinza obba mwegomba abazungu nekikutomeza ate batalize tumuwane the diva the queen diva one Sheba Holiki yennyini Queen Kama yavuddeyo n'atugamba nina bode nina figa kwegamba yali engeri gye yeewanye n'atugamba she has the good body she's shape banange tukkirize waliwo abantu abalina amatutu gange malungi so I'm one of them. I have very very beautiful books. I beg your pardon. And I'm 32 years and I'm turning 33 in November, so I know what I'm doing. So just work to chikola then is achikola respect Shagera she's shape naye mbadde manyi figa tebagikolera workout ndiwe mbwe mwali mulabyeko desire Luzinda ng'ali mu gym. No, she does not show us, but tabalaga no omwana we kala akola omufiga weega tobalina kwebbulukikiramu you wait abanyaga ng'ensigadde nze Trace May hakewo munya naye nga sibadde nzeka ne Rosemary na Lukwago 1 Papa 6 2 5 6